10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Omwezi gwa Oktoba tumaze guteba golo nokwaniriza netwaniriza omwezi gwa Novemba nti wamagwe jangwe no songa apa n'olwekyo buli muntu alina kyakola kikola nga bala countdown anti buli omu yetegekera genda Old Kampala mu kisaawe ennaku tusigaza 5 zokka fena tugenda mu kusaba komisana n'ekiro paka kukeesa obudde n'olwekyo oli musomesa awo wenyininyini wosomesa abaana asomesa nga bala countdown ate gwe musawo empiso gikube nga bala countdown kubanga fena tolekera wa Old Kampala mu kisaawe gwali mu office yo jinyumirwe ngambe nga bala countdown setting ane alarm ekujukize ennaku z'omwezi 3 mu December ali mu hotelo womero emere yonga bala countdown ate gwe muvuzi wa boda tetukwera bide boda jivuge nga bala countdown nawo wa taxi yo jivuge nga 3 mu December leta abantu Old Kampala mu kisaawe ngambe bala countdown tetukwera bide gwe nawo waduka ebintu bitunde bigwewo naye nga bala countdown buli customer mujukize nti 31st December nawo mulimi enkumbi jiteme nga bala countdown fena tolekere Old Kampala mu kisaawe Bishop David Sigala ne Monsindi Kiganda babaniriza ennaku z'omwezi 3 mu December fena kigwera wa Old Kampala mu kisaawe abaweereza ba Mukama bangi Katonda batusinkidde okwogerera obulamu bwaffe mwabo nga mwe muri Prophet Ebenezer Akonai n'abaweereza abalala ba Mukama bangi kwayo ez'enjawulo okuva mu makanisa ag'enjawulo nga bakulembeddwa masikwayo ey'ewaka n'olwekyo tewali ensonga lwaki wabula kusubwa nawe tewetaaga kusubwa Revealing Voice UG tugamba nti twesangeyo omwezi gwa October bye gwe Watch it. Revealing Voice UG.